على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربما مرتين لرزا الله مكما وفي أولين الدليل مقولون مونسي قال توينا شلنا تلينو حجة كونغا تشي غواتو غانا وما بكم من نعمة فمن الله tumaina kyonna kye mulina mu byengera bye mulina okujjako nga kibeere Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza tumutendereza tetusobola kumalayo okumwebaza nakumutendereza nga bwe yeetendereza subhanahu wa ta'ala oluvannyuma olw'okumutendereza okkirize balamuse n'ekiramuso ekyomuwendo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga sinnaba kwanukula bibuuzo Allah byanansobozesa okwanukula njagala ntangaaze ku nsonga zino wammanga. Omusomesa abadde wano asomesezza aya egamba nti Allahu waliyu alladhina amanu, Allah ye mukwano gw'abakkiriza, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, abajja mu bizikiza by'obubuze n'abaleetera ekitangaala ky'obulungamu eky'obusiraamu. walladhina kafaru awliyauhum at-taghut, n'abatakkiriza Allah mukwano gwabwe ye sitaani, zezi sitaani. yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat, zibajja mu kitangaala ky'obulungamu eky'obusiraamu ne zibatwala eri ebizikiza by'obubuze. Wano ekitangaala kyajja nga kiri kimu ate ebizikiza ne bijja nga biri bingi, ne kitegeeza nti obulungamu bubeera bwa mulundi gumu ate obubuze bubeera bwa mirundi mingi. Era ekifaananyi ky'obulungamu wano Allah subhanahu wa ta'ala kyalaga, ayagala kulaga nti obusiraamu bulaba bufaanana nga bwolaba ekitangaala, kubanga wano ekitangaala kitegeeza busiraamu ate ebizikiza kitegeeza bubuze bwonna obw'emitendera gyonna. Era n'aleeta n'ekifaananyi ekyokuba nti obubuze abufaananya n'ekizikiza, bagiyita isti'aara, kweyazika kigambo ng'oyagala oggyeyo amakulu abantu bafune ekifaananyi kyakyo kyennyini, n'okozesa ekigambo mu kifo ekirala nga kikozesebwa walala olw'okwagala abantu bategeera amakulu mu ntegeere neyo. Ekyenjagala si kunnyonnyola aya wabula kubuuza kibuuzo, man hum awliyaullahi, be baani mikwano gya Allah, baani mikwano gya Allah. Kusinziira ku kusomesa kw'omusomesa kwasomesezza wano kulaga nti omuntu yenna ajeemera Allah subhanahu wa ta'ala si mukwano gwa Allah. Olwekyo mukwano gwa Allah amwogerako mu Qur'an suratu Yunus agamba nti ala inna awliya Allahi, ala inna awliya Allahi, abange mukimanye nti mazima mikwano gya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun, tebalina kutya kwonna banyuma lw'okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala, wala hum yahzanun, si baakunakuwazibwa. alladhina amanu wa kanu yattaqun, abakkiriza abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Olwekyo mukwano gwa Allah ateekwa okuba n'ebitendo bibiri. Kitendo ekisooka alina kubanga akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, okuba okumukkiriza. Kitendo ekyokubiri alina okubanga agondera Allah subhanahu wa ta'ala. Kati mikwano gya Allah balimu emite, balina amadaala. Abakkiriza abateebagala mazambi manene balina omukwano omujju, mikwano gya Allah omukwano omujju. Abakkiriza abeebagala amazambi agatabajja mu busiraamu balina omukwano omukendeevu, naye nga nabo mikwano gya Allah kubanga bakkiriza. Ntegerekese
statement mukitegere buli mukkiriza mukwano gwa Allah wabula omukwano ogwo gulimu amadaala okusinziira ku nneeyisaayo geddaala lyolimu mu mukwano eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala kitegereze okwawukana ku bakhawariji balaba ti omuntu yenna akola ezzambi lyonna eddene ezzambi eddene lisaanyaawo obukkiriza bwe bwonna nerisazaamu n'okuba nti mukwano gwa Allah omukwano gwonna eyenzikiriza si yaba ahli sunna era yabubuze kyekisooka kyenjagadde okutangaza ekyobuku abaffe abakyala be babi okusinga zi sitaani nga omusomesa bw'asomeseza si kituufu era kikyamu okufaananya abakkiriza ne sitaani si kituufu abakkiriza tebafaanana shayitaani era kikyamu okufaananya abakyala ne tubagamba nga tuboogerako buli kiseera nti enkwe zaabwe zisinga n'eza sitaani nga twesembesa aya za Qur'ani muneesembesa etali ntuufu tebasobola kusinga sitaani abakyala era nabo mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku bukkiriza bwabwe nga bwe buli gwe mukwano gwe balina eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala epointi yakubiri ekyokusatu omusomesa abadde asomesa wano bino njagadde nditangaze kuba binkakatako okutangaza n'agamba nti omukyalo omwonoonefu ayambala jilbaabu aye nomala nobeera nga neeyisaayo mbi genda kuviira ddala mu busiraamu ogende mu kyaki ekigambo ekyo nakyo kikyamu omusiraamu ne bwabeera mwonoonefu teyenkanankana n'atali musiraamu omusiraamu afudde nga mwonoonefu tafaanagana nga atali musiraamu afudde nga simuki ekyo tusobola gamba musiraamu olw'okubanga akoze obwonoonefu nti kati kyukira ddala obuuke mu kristaayo nedda kubanga tebifaanagana ebyo ebibiri njagala kisebuli kyenjagala nakyo kitangaze ekisembayo kyo tujja kubeera nga tukiraba mu bigenda okusembayo kubisabiddwa wa barakallahu fiikum nakyo nkimaliriza ekyo temukigamba nti Sheikh Abdurrahman alabika yayingiridde omusomesa abaddewo wabula obuvunaanyizibwa abantu ng'omusomesa w'enzikiriza nabadde ne muganda wange nga mpeereza amannya g'abasomesa abagenda okusomesa imaamu wa masjidi nga buli linnya lyampeereza mugamba nti omuntu tumuwadde kintu muwe kino oyo aliko taaliq aliko question mark olw'ensonga bwetinawe era ne mugamba n'okumugamba nti waliwo abasomesa abateekeddwa okusomesa ng'otuddewo nga tofuddewo wadde gwe tuba tukkiriza nti basomese okusinziira ku biyinza okubeera nga basomesa kyonna kimugamba olwekyo obuvunaanyizibwa bwange okubeera nga byenda abantu bisobola okukola n'enzikiriza z'abantu mbikola ntya mbitangaaza ne bitasigala mu bantu ntegerekese oluvannyuma olwekyo barakallahu fiikum omugaso gwange olwaleero gwe njagala tufune gugamba nti asbab adhabi alqabr ensonga eziviirako abantu okubonerezebwa mu ntaana lwaki abantu babonerezebwa mu ntaana wetuli kati ku ssaawa zino 10 waliwo abantu abafulumiziddwa mu mayumba gaabwe nga bagenda kusaalibwa ku ssaawa eno nga batandise obulamu bw'entaana waliwo n'abalala abakateekebwa mu mwanadaani nga babataddeyo baga bisimillah wa ala millati rasuli webali bateekeddwa mu ntaana zaabwe omumanyi omwagamba nti idha dhakarta almauta bw'ojjukiranga abafu n'oyimirira mu kifo nga bawerekera omuntu yenna abantu bayimirira we bati ne basiriikirira naye ne bavaawo nga tebalina kyebafunye faj'al nafsaka ka ahadihim weeteeka mu kifo kyabwe
olwaleero baziika bundi enkya bagenda kuziika nze. Ekikulu si kuba nti bagenda kukuziika, ekikulu si kuba nti ogenda kufa, ekikulu ogenda kutuuka otya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Olwo hadith Abdullah ibn Mas'ud eri mu kitabu kya Bukhari, Nabbi agamba nti aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki nali, ejjana eri kumpi nnyo n'omu mu mmwe okusinga obukoba bw'engatto ze. Wannaaru mithlu dhalik, n'omuliro bwe butyo bwe buli. Nabbi kyategeeza ekyawula wakati w'omuntu n'okuyingira ejjana n'okutandika okufuna ku byengera byayo kufa. Kati ejjana eri kumpi nnyo n'omu mmwe omukkiriza okusinga obukoba bw'engatto. Naye ekyawula wakati w'omuntu omwonoonefu n'ebibonerezo byagenda okusiŋŋaana nga birina akakwate ku muliro kufa. Kati n'omuliro guli kumpi nnyo n'omu ku mmwe okusinga obukoba bw'engatto ze. Ekyo kitegeeza nti okufa kuli kumpi nnyo naffe, n'okusasulwa kwaffe kuli kumpi nnyo naffe. Ekiri wakati waffe n'okusasulwa kufa, ate okufa tekuli wala naffe, kuli kumpi naffe. Kati okukaaba obukaabi nja kufa, ngenda kufa, ndabye ngenda kufa, tekimala. Oteekeddwa okumanya biki by'oteekeddwa okukola okubeera ng'okufaako okubeera kulungi gy'oli. Kubanga entaana esobola okubeera ekinnyambinnya by'omu muliro, ate era esobola okubeera ekinnyambinnya by'omujjana. Era entaana awwal manzil min manazil al-akhir, kye kifo ekisooka mu bifo by'enkomerero. فإن نجا منه فما بعده أيسر، فإن نجا فما بعده أيسر. Singa omuntu awona entaana ebisigadde byangu, wa in lam yanju, bw'aba tawonye fama ba'dahu ashad, ebisigadde bye ebisinga okubeera ebizibu. Ntegerekise olwekyo bibonerezo by'omu ntaana bwe tuba tubyogerako tubiteekamu ebiteeko ebiri. Tubyogerako mu bufunze, tubyogerako ne mu bugazi. Obufunze bibonerezo by'omu ntaana bizimbirwa ku bintu bibiri, yenja okwogerako byokka. Nsonga esooka aljahlu billahi ta'ala, obutamanya Allah subhanahu wa ta'ala, obutamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nsonga eviirako abantu okubonerezebwa mu ntaana aljahlu billahi ta'ala, obutamanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huquqihi, n'ebyo byatubanja. Ensonga esooka. Nsonga ey'okubiri adam imtithali awamiri llahi ta'ala wajtinabi nawahihi, obutateeka mu nkola biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala n'obuteewala bye yatuziyiza. Ensonga y'okumeka obutateeka mu nkola biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala n'obuteewala bye yakola ki, bye yatuziyiza. Kyobola nti baulama bwe baali balaga ensonga ezibako ebibonerezo by'omu ntaana mu tafsiira, ngenda kubyogerako mu bufunze nga bwe mbagambye. Bagamba bwe nti kanfunze nga basinzira ku hadithi ezajja ku nsonga eyo. Ebibonerezo by'omu ntaana bimu ku byo byennyo, ensonga ezibirako ebibonerezo by'omu ntaana. Asbaabu adhaabi alqabri, nsonga esooka mu nsonga ezo ashirku billah wannifaaqi, okugattako Allah n'obunnanfuusi, n'okubanga kungulu oli musiraamu nga munda toli musiraamu, okubeera nga oli mu muzikiti olina mu masabo, oli musiraamu naye ate olina mu busamize, olina eddiini bbiri. Ensonga esooka. Nsonga eyingira mu kigambo kye nagambye, okutamanyani, kutamanya Allah ne byatubanja. Nsonga ey'okubiri taghyiru shar'i llah, okukyusa amateeka ga Allah mu mbeera ya mirundi ebiri. Mbeera esooka n'ogalamuzisa nga bw'oyagala, mu mbeera ey'okubiri n'ogakyusa n'oteekawo bwe by'oyagala, nga bwe kibeera mu bannabbidaa abajjawo sunna ne bateekawo bidaa.
olwo sunna ne zeerabirwa bidaa ne zibeera nga tezigenda mu maaso. Ekyokusatu, adamu listibra'i min albawl, obuteekuuma musulo kusammukira. Omuntu afuuyisa nga waba afuuyisa omusulo gumusammukira n'asaala ng'engoye ze nkyafu, ekyajjako obujulizi kimukwebonesa abantu mu ntaana. Ekirala, almashyu binnamiima walghiiba, okutambuza olugambo n'okugeya emukweboneresa abantu mu ntaana. Walkadhib, n'obulimba. Songa endala, hijru lqur'ani ba'da ta'allumihi, okusenguka Qur'an oluvannyuma lw'okugiyiga n'otagikolerako, otagisoma, n'otagigoberera. Songa endala, annawmu an salaati almaktuba, okwebaka mu kiseera ky'esswala, esswala nekuyitako nga subuhi bwebeera ku bantu abamu tibamanya nti subuhi etuuse ne beebaka basaala ssaawa 2 oba emu ng'enjuba yavuddeyo dda. Kyekimu kweboneresa abantu mu ntaana, kiriko obujulizi okuboneresa sala. Nsonga endala, wa akilu riba, okulya riba kiriko obujulizi okubonabisa sala. Kimu ku ebyo kuboneresa abantu mu ntaana ebiyingira mu kukola Allah bye yaziiza. Nsonga endala, wazina, obwenzi, okukola obwenzi, nsonga emu ku nsonga ziboneresa abantu mu ntaana. Nsonga endala, al iftaaru fi ramadana min gairi udhurin, okusumuluka mu mwezi gwa Ramadani nga tolina nsonga esonyizisa lwaki osibulukuka. Nayo nsonga eboneresa abantu mu ntaana. Ezo nga ziri mu kuba nti mulimu okuleka ebyalagirwa n'okukola ebyaziyizibwa. Kati Imaamu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala nga mmaliriza, njagala nfunze nnyo, yagamba bw'ati, agamba nti abantu bonna abonerezebwa mu ntaana fa innahum yu'adhabuuna ala jahlihim billah, babonerezebwa lwa butamanya Allah. Wayingira shirki, wayingira kufuru, wayingira okugattako Allah, wayingira obukafiri, wayingira obunanfuusi, obwonna butamanya Allah. Agamba nti wa idaa'atihim li amrihi, n'obutafaayo ku mateeka ge na biragiro bye. Songa lwaki abutabonereza mu ntaana, hatta ne ku lunaku lw'enfuna ensonga eno okubonereza abantu. Wartikabihim li ma'asihi, n'okwebagala kwabwe ebyo bye yabasiiza. Fala yu'adhibu Allahu ruhan arafathu wa ahabbathu, Allah tagenda kubonereza mwoyo gwa muntu gwamumanya era ne gumwagala. Wamtathalat amrahu, ne guteeka mu nkola ebiragiro bye. Wajtanabat nahyahu, ne gwewala bye yaguziyiza, tagenda kubonereza. Wala badanan kanat fihi abada, kagubeera omubiri ogwali mu mwoyo ogwo, Allah tagenda kubonereza. Hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan, waliwo empeera y'okukola obulungi okujjako obulungi. Teri yakola bulungi agenda kubeera nga lyazaamaanyizibwa lwakola enkomere oba oluvannyuma lwokufa. Kyava agamba omuwandiisi nga nkumbawumba, fa inna adhaaba alqabri, mazima ebibonerezo by'omu ntaana, wa adhaabu al-akhira, n'ebibonerezo by'olunaku lw'enkomerero, atharu ghadabillahi wa sakhtihi ala abdihi, bwe buufu bw'obusungu bwa Allah n'okunyiga kwa Allah kwe yanyingiramu omuddu we yenna yayita mu nsi muno nga bw'ayagala, so si nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala. Faman aghdaba Allaha wa askhatahu, yenna anyiiza Allah n'amusunguwaza fi hadhihi ddar, mu nsi muno, thumma lam yatub, oluvannyuma n'ateenenya, tuli ffenna, wa maata ala dhalik, n'afiira ku ekyo, kana lahu min adhabi albarzakhi biqadri ghadabillahi wa sakhtihi alayhi. Bonerezo by'omu ntaana n'ebyokulunaku lw'enkomerero agenda kubisinkana okusinziira ku butya Allah bwe yamunyiigira na butya bwe yajeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Fa mustaqillun wa mustakthirun,
waliwo eyakola amazambi nga mangi oyo alina butya bwagenda okubonereza waliwo eyakola amazambi nga matono oyo naye alina butya bwagenda okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala mulamula olwekyo barakallahu fikum tufeeyo nnyo okumanya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumanya Allah subhanahu wa ta'ala tekisobola kubaawo okulala kuli mu masabo n'okulala kuli mu mizikiti olwokulala kuli mu basawo baganda n'okulala kuli mu mizikiti tekusobola kubaawo okumanya Allah subhanahu wa ta'ala ampulirizaaliwa ekyokubiri nga nfunza maliriza tufeeyo nnyo okuteeka mu nkola ebyatulagirwa esswala ettaano somezi wa Ramadani okutoola zaka okwambalanga obusiraamu bwe bulagira abakyala abasajja okwambalanga obusiraamu bwe bulagira okuwangaala nga tuwa ekitiibwa biragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala n'amateeka ge ekyokusatu tufeeyo nnyo okwewala buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatuziyiza okujja mu madarasa gano tuba tetuzize kukola katemba na kuyisa bivvulu tujja tubeeko ne kyetufuna ekigenda okutuyamba okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tuwonye olwaleero tuli ku nsi enkya tugenda kubeera mu ttaka ekigenda okutuyamba olunaku lw'enkya nga tuli mu ttaka n'abantu batwerabidde kyekyo kyetweteekerateekera nga tuli mu nsi muno ntegerekesa bulungi munfunye egwe mugaso gwenyaga tufune mu kiseera kino kati tunabagenda bibuuzo tubadde tukyaya ne mu mugaso ogwo mukadde waffe Sheikh Bisiqaar wa Mukono Sheikh Senkuba n'atuuka era batugambe nga tuli wamu badde ntandikira Sheikh ali mu kukuba jja ate mumwagala nnyo nga naffe bwe tumwagala saba Allah subhanahu wa ta'ala mukuume na تأتي هنا قائم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد soka kwa byonna mwebaza Allah kutendereza yatonda Allah saba Allah sokusasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ntikakasa nti ebisinzibwa byonna bisinzibwa mu bukyamu okujjako Allah ntikakasa nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabbi wa Allah era mbaka wa Allah ate nga muddu wa Allah mbebaza okujja okwongera okuyiga eddiini yaffe dalasa zino zitambula era omukono si kipya si kigenyi naye mbebaza okujjumbira eddalasa eno olwebaza olw'ensusso kubanga abasiraamu betutera okubeera nabo mu ddalasa mbalaba mwemuli saba abanywereze ku ddalasa zino nabaga nti ekitono omuntu kyafuna mu ddalasa zino okubeera nga avaawo nga Allah musonyi olw'ekigambo kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyeyagamba agamba malaika nti ushihidukum bi anni qad ghafartu lahum mbajuliza Allah nti buli ali mu ddalasa webasomera eddiini mukoze eki musonyi ensonga yange oba ensonga zange ziri bbiri zokka esookera ddala mbakuutira okuteeka obwesige bwammwe mu Allah muteeke obwesige mwani ku nsonga zonna buli obeerangako n'ensonga yonna
weesige Allah yasobola ogimala. Abantu bangi tebalina bwesige mwani mu Allah tabaraka wa taala. Era otusanga ng'ebizibu byaffe bye tufuna mu kifo ky'okusooka okubinnyonnyola Allah, tusooka kubinnyonnyola bitonde baki abatusookawo abalongoofu obwesige baabuteekanga mu Allah mu nsonga zaabwe zonna, era nga bw'afuna ekizibu asooka kwanjulirani. Nze naaligambye oli ne bwe yalifunye mulwadde, omwana alwadde ewaka yalisoose nga n'agamba ani, ne bwe yaliguze eddagala yalisabye Allah olw'obwesige bwamwina ateeke okuwonya mu ddagala lye, kuba bangi abalwala n'abeera n'ebitereke by'amakerenda n'afanga eddagala erimu lirina luddawa mitweru. Kati fetuteeke obwesige mwani mu Allah tabaraka wa taala. Ensonga ey'okubiri, mbakuutira okubeera abasiraamu abeewala okugatta kwani ku Allah tabaraka wa taala. Bannange, okugatta ku Allah kigambo kya bulabe eri community eno gye tuwangaliramu. Abantu bangi bashiriku. Kyova Allah yagamba qul siiru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablikum kanu aktharuhum mushrikin. Abaali basinga obungi baali baki? Baali bagatta ku Allah. Kati bwe kiba nga baali basinga obungi bagatta ku Allah, ng'otunuulidde abaatusookawo, bolooza guno omulembe gwe gugenda okuwona illa maruhi. Bannanga abantu bagatta ku Allah ku mbeere gamba ya waggulu nnyo. Olwo sheekhe gwe banyumiriza, sheekhe mulamba naye ye ekitabo akikubira ku ssimu, akikubira ku ki? Era ayinza n'okubeera wano n'agamba nti n'omugamba nti waliwo ebintu byange bimbuzeeko wano sibiraba. N'agamba ali Kampala gw'oli Kenya, n'agamba nti kebeera emabega w'entebe awo webiri. Alimul ghaibi kyategeeza amanye ebikoze eki byekwesi. Bannange ekyo Allah yakyesigaliza. Allah agamba mu Qur'ani suratul Jinn, alimul ghaibi fala yudhihiru ala ghaibihi ahada. Allah yekka yamanye ebyekwesi, kabeere nabbi tamanyi ki. Okujjako Allah byabamuwaddeyo obusobola okutambuza obubaka bwe, naye Allah yekka yamanye ebyekwesi. Kati mbakuutira dduka shiriki nga bw'odduka empulugu. Oli nga bw'alaba empuluguma ngezze okutya kw'obeerako n'okwata emisinde ereme kulya, walidduse shiriki. Ntera okukibagamba byempitire. Ensonga esembayo okugoberera nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mwekwate ku nabbi tusobole okwesiima mu bitono ne mu biki ne mu binene. Okubeera nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tatuliimu, tusobola okufuna ebibonerezo ebinene ebigenda okutuwangaalirako obulamu bwaffe bwonna, naye tuwangaale n'omubaka Muhammad alaihi salatu wassalam mu njogera, mu nneeyisa, mu nnyambala, mu ntunula ne mu ndya. N'ebisigadde byonna tujja kwesiima bulamu buno obw'edduniya n'obwensi n'obwakhira. Akati mukkirize mbagambeyo akagambo nti ennaku z'omwezi 12 babayise ekkololo. Ekibayisiza ekkololo kugenda kwebaza Allah tabaraka wa taala olw'emyaka 52 gye tugenda oba gye tumaze nga tufunye ekitebe kyaffe ng'abasiraamu. Shukuru eyawukanako n'ebirala. Shukuru yo abamu ku bawali baga nti ekolebwa nga Allah bwe yaga nti i'malu ala Dawuda shukra. Abantu ba Dawuda mukoleyo kuki? Wa qalilu min ibadi yashkur. Batono nnyo abeebazaani mu baddu ba Allah. Saba Allah tabaraka wa taala asonyiwe asaasire mukadde waffe Idi Amin Dada olw'omulimu omunene gwe yakola okutuwa ekitebe ekyo. Omusajja oyo bamubuusa amaaso, naye nze nkakasa nti yafiira ku milla.
era nkakasa nti yafiira ku busiraamu naye mumusabireko muganda waffe oyo kubanga yakola amazambi ng'omuntu. Tusaba Allah amukole ki? Amusonyiwe. Tusaba Allah amusaasire. Tusaba Allah tuwe tuba tumusinkanye tuyingire ffenna ejjana. Sijja kusukkaawo olw'ensonga nti olwaleero mukono Islamic ate essomero nze yalitandikawo lirina omuki? Lirina omukolo. Abaana bali eyo bali mu kusoma Qur'ani, bali mu kusoma sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati nina okugenda nabo tusobole okubeera nga omukolo gwabwe tukuggalawo buki bulungi. Mbasonyiye olw'obutajja naye nabayita insha Allahu taala kubanga nakino kyemuliko kiki kikulu nnyo nnyo. Saba abawo obulungi naye abaana mubaleete ku mukono Islamic ate tunyongere bakola ki? Basomesa. Sebo Sheikh Abdurrahman ne yanziza nnyo weebala okusomesa umma. Barakallahu fi Sheikh wali ajja kukola byonna biidinillah byensobola okukola insha Allah. Allah amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Barakallahu fi. Allah yajzak. Assalamu alaikum. Bakomyewo ebirowoozo. Tebawulira Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Kati mugenda kuwulira kubanga amaloboozi gammwe gasinza agaffe. Tukakkanye amaloboozi tuteekeyo ebirowoozo tuwulirize. Naam. Mwana okudda ekibuuzo mukimaliriza? Ekibuuzo mwagala kukyalukula ekyo? Okuddamu ekibuuzo muganda waffe kyabuuziza kigamba nti singa omuntu atwala omuntu ku ndalu ku bombi ani aba avudde mu busiraamu. Okuddamu ekibuuzo mu bufunze obw'ekitalo olw'okufunza obudde. Abantu abatwalibwa eri abalogo bateekulwamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka ye muntu atwaliddwa ew'omusawo omuganda oba omulogo ng'ategeera era nga yeesalirawo ng'alina enzikiriza mu balogo tibalina obusobozi obusobola okumuwonya. Oye muntu asooka. Kati omuntu afaanana bw'atyo akaafuwala n'amututte n'akaafuwala bombiri. Kyekisooka. Era singa obulwadde obwo abufiiramu abeera wa muliro lubeerera. So singa yeenenya oluvannyuma lw'okugenda mu kikolwa ekyo nga tannafa, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa. Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Asonyiwa ekiri wansi w'ekyo kitali shiriki, kitali bukafiri, oyo gw'aliba ayagadde singa aliba akifiiriddeko. Naye ono bwe yeenenya nga tannaba kufa, Allah subhanahu wa ta'ala amukola ki? Amusonyiwa. Bw'afa nga teyeenenyeza aba akakaseko okubeera mu muliro olubeerera. Pointi esooka. Omuteeko ogwokubiri ye muntu atwalibwa mu
basawo abaganda nga takyategeera takyakola ki takyategeera oyo ne bwaba afiiriddeyo asigala musiraamu era tumusaali twalibwa takyategeera bamusitwalira tumutwale n'afiirayo tukola tutya kubanga tiyabadde nakwesalirawo ku ekyo tetusobola kukimulamulirako yafudde mushiriki era tasaanidde kukolako mikono gyabo ki gyabusira ntegera kisomulungi bwekityo wallahu na tubasomesa nti Allah asonyiwa ezzambi eddene n'ettono omanya ddi nti Allah yakusonyiwa kyekibuuzo tuli ffenna mukiwulirize kino waliwo aya mu Qur'an emu ku aya ezisinga okubeera enzito era nga buli muntu yenna ajeetaaga agamba Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim tegeeza abaddu bange abasusse okwonoona otyo la taqnatu min rahmatillah temukutuka n'okusuubira okusaasira kwa Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah asonyiwa amazambi gonna nga ne shiriki mwali singa omulimu ntegera kitegeeza nti omulyango gw'okwenenya muggule eri buli muntu yenna ku buli zambi lyonna era mu hadithi entuufu nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti Allah yanjuluza omukono gw'ekiro liyatuuba musiibu nnaha benenye abayonoonye emisana olw'ekisaati n'okusaasana n'ayanjuluza omukono gw'emisana liyatuuba musiibu layli benenye abayonoonye ekiro kitegeeza nti ayagala nnyo okusonyiwa okusinga okubonereza era musaasiza eri abaddu be okusinga omuzadde omukyala ku mwana we allahu arhamu biibadihi min alwalidati biwaladiha Allah yasinga okuba omusaasizi kuffe abaddu be okusinga omuzadde omukyala ku mwana we olwekyo enjogera etera okukozesebwa abamu ku basomesa ajja kukubonereza ajja kubetenta ajja kukola bwati erowoozesa abantu abamu nti tasonyiwa ayagala kubonereza bubonereza njogera nkyamu okusonyiwa n'okusaasira kwe kukulembera obusungu bwe n'olwekyo yateekawo omulyango gw'okwenenya nga muggule eri buli mwonoonyi yenna olw'ekisa ekingi kyalina n'okusonyiwa okungi kwalina ntegerekese bulungi opointi esooka n'olwekyo ekyetaagisa ku buli yenna ayagala okwenenya kwe kutuukiriza obukwakkulizo bw'okwenenya omukaaga bwe kasita obutuukiriza ebisigadde bimulekere ajja kusonyiwa otegedde totegedde ekyetaagisa ku gwe kutuukiriza bukwakkulizo bwa kukola ki kutuukiriza bukwakkulizo bwa kwenenya buli mukaaga njagala mbuyitemu akasooka al ikhlas okubanga ensonga ekulesa ezambi kunoonya kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala si kutya bantu banaŋŋamba batya tindi mwenzi bantu banaŋŋamba batya tindi mubbi ekikulesa ekyo kyobadde okola ekibi kutya Allah na kunoonya kusiima kuliza akasooka akokubiri al iqla'u anil ma'siyah alkafu anha okuva ku mazambi bw'oba oyagala okwenenya teweenenya nga ate ogenda mu maaso n'amazambi ezzambi lireke olyoka okakasibwe nti okoze otya tosobola kugamba nti weenenyezza obwenzi ng'okyagenda mu maaso n'okurisiivinga meseji z'obwenzi n'okuziweereza
n'amasimu okyagakuba agakola endagaano z'obwenzi nabukyawe musisinkana alkafu anha okugavaako n'ogaleka okulizako okusatu annadamu okwejjusa nga buli lwojjukira ezambi wejjusa owulira nga ofiiringa small olaba nga kyewakola kyali tekisaana so tewenyumiriza namazambi ng'abantu banyumya ku baana baabwe bazaala mu bwenzi oyo ye mwana w'obuvubuka kuba kwenyumiriza na zambi. Olizaako okuna tonyumiriza abantu mazambi twakyakala egindi twagenda mu bbaala z'egindi nedda buli wajjokera wejjusa. Olizaako okuna alazmu ala adami alauda okumalirira noga sigenda kuddamu kukikola. Olizaako okuna. Olizaako okutaano akakwa kukulizaako okutaano abanga bali wano muwulirize ebisomesa mubeere mu ddarasa. Olizaako okutaano raddu almadhalimi ila ahliha okuzzaayo ebibanjibwa eri bannyini byo singa gabadde mabanja agali wakati wo n'abantu enako wali azaamaanya Allah takusonyiwa buli azaamaanya obwo okutuusa ng'ozizzaayo ebikola bitya ebyokubanjibwa. Amabanja agali wakati w'ebitonde n'ebitonde olina kumala kwenenyeza gwewatwalako ekintu kyoba gwe wanyaga Allah n'alyoka akola ki akusonyiwa gwe watyobola. Kulizaako omukaaga an takuna tawbatu fi lwakti alladhi tuqbalu fihi okwenenya kuteekeddwa okubeera mu kiseera kyekukkirizibwamu. Singa weenenyanga okufa kukutuuseeko otandise okuyiriitira olabye ku bubonero bw'okufa Allah takkiriza kwenenyako. Bwe weenenyanga olabye obubonero bw'okufa nti ogenda kufa ozirise otandise okuyiriitira Allah takkiriza kwenenyako. Olwa hadithi ya Ibn Umar kannabbi agamba nti yaqbalu llahu tawbata alabdi ma lam yugharghir Allah akkiriza okwenenya kw'omuddu ebbanga lyamala ng'omwoyo tegunnaba kutuuka mu ddookooli tannaba kutandika kuyiriitira. Webukwakkuliza omukaaga bw'oteekeddwa okutuukiriza oluvannyuma bw'oteekeddwa okutuukiriza Allah akkiriza okukola ki kwenenyako. Ekimu ku bikulaga nti oba oliawo Allah yakkiriza okwenenya kwange bwe kubanga ogenda mu maaso n'okukola obulungi kubanga awali obulungi wabeerawo obulungi n'awali obubi wabeerawo obubi awali ezzambi wabeerawo ezzambi eddala n'awali obulungi wabeerawo obulungi obulala. Wallahu a'lam. Naam. 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 Otya bwamala abalongo waliwo abantu basatu mu kibuuzo. Mulimu jjajja mubaamu n'omuzzukulu owokusatu yaliwa ne mutabani we. Abantu basatu ntegerekese bwe kiri kibuuzo kirimu abantu bameka? Jjajja yali musajja munnaddiini ng'eswala saala ttaano naye nga talinaayo mwana yenna gwe yasomesa busiraamu.
era ekyagudde mu famire ye muzzukulu okukola ki kuzaala abalongo mutabani okuzaala abalongo taata n'agamba nti mwana wange sala amagezi agamala abaki abalongo abuuza ekibuuzo agamba nti alaba famire aguddemu akati abana kituufu ddala nga bwogambye famire eyo yaguddemu akati abaga naye njagala nziremu ekibuuzo mu mbeera mirundi esatu bebiri. Embeera esooka gyenjogeddeko mu mugaso gw'ensoso okubawo, tekisoboka omuntu okusaala, kisoboka omuntu okusiiba, kisoboka omuntu okugenda e Makka, kisoboka omuntu okuzimba emizikiti naye nga tamanyi Allah, kisoboka. Lwekyo ekitandikirwako ekizimbirwako obusiraamu ekitandikirwako kwe kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, kwe kwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mu hadithi ya Ibn Umar Sahihayn Bukhari na Muslim kabiyaga bunya al-islam ala khamsin, obusiraamu bwazimbwa ku mpaji ttaano. Nabbi yabufaananya ng'omuzimu n'agamba empaji esooka shahadatan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, okakasa nakutegeera nakumanya tewali kisinzibwa mutuka okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala, n'okukkiriza nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakka wa Allah, wa iqaami ssala, olwo essola n'eryoka ekola ki? N'eryoka egoberera. Tegeeza ne zaka nejja, n'okusiba ne kujja, ne hijja nejja. Shahada zino ebbiri nga teziteeredde, essola tesobola kutereera, eba eri mu bbanga. Ntegerekese wala mu hadithi ya Ibn Abbas Nabbi sallallahu alaihi wasallam era asindika Muadh Yaman, yamugamba innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, ogenda kusisinkana abantu nga ba ahli alkitab balina ekitabo, bayudaaya n'abanasara. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatan la ilaha illallah, ky'osooka okubategeeza n'okubamanyisa bategeeze nti tewaliiwo kisinzibwa mu butuufu okujja kwa Allah, bategeeze tawhid. Fa inhum ataa'uka lidhalik, bwe babanga ekyo bakugondedde mu ekyo, fa'alimuhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla, bategeeze nti Allah yabalaalikako essala 5 emisana n'ekiro. Ng'omaze okubategeeza nti ateekeddwa okusinzibwa yani, ekyo kitandikirwako nga tetunnaba kusaala, tetunnaba kusiiba, tetunnagenda Makka, tetunnazimba mizikiti, tetunnaba kwambala jilbaabu, wawula Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutegeera. Ntegerekesa bulungi kyekisookerwako kikitandikirwako. Wala mu Qur'ani mu suratu at-Tawba Allah yagamba subhanahu wa ta'ala innama ya'muru masajida Allah man amana billah wal yawmil akhir, abateekeddwa okusaala, abateekeddwa okusiiba, abateekeddwa okukola ibadaati beba bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir, bayimirizaawo essala wa aqama as-sala, bakola batya? Balina kusooka okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illa Allah, ne batubayoga batya yenna okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, abateekeddwa n'olwekyo ekyo mukitegeere. Lwekyo okuba nti muzeeyi yali asaala ng'omulaba asaala bulungi, kikyali tekitegeeza nti eddiini ye ennungi. Ebbanga lyamala ng'enzikiriza ebwetyo bwefaanana, alaba nti tasobola kufuna mirembe, mutabani we tasobola kufuna mirembe, okugjako ng'ayaludde abalongo mu njalulo ey'ekiganda n'agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ntegerekese? Simanyi oba muli nange, ndaba nga abataliwo, abalala batudde mu ntuula efaanana etya, abalala beebase, simanyi. Ekyo mukitegedde ensonga esooka, nkuwoneraku oyo ali awo. Oli mu darasa ya akhi, oli nange
beera nange. Ensonga eyokubiri, ono abuuzizza alinganga ayagala okugamba kinange nsobola okwetaba mu bo kubanga kuyunga luganda efamire yaguddemu obuzibu bulekera ababutandise tewegatta nabo tokola ki agaba abaana ababiri agaba omu yateekeddwa okwebazibwa olw'ekyenjera kyaki ky'abaana basala aqiiqa babuulirire obageeta abange nti muteekeddwa okusala aqiiqa era gwe bagambye okwalula abaana omutegeeze tikyagenda okukola kikyamu tateekeddwa kugondera muntu yenna mu ekyo kabeere taata nga yamulagidde tamugondera. wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma. baba bakuwaliriza bakulwanyisizza ongatteko kyotalinaako okumanya tobagondera. ntegerekisa bulungi kwanokolako kibuuzo mu bufunzi wallahu a'lam. Owulidde ekibuuzo ekyo? Omukyala Allah yamusaasira neyenenya, bw'amala okwenenya n'agamba nti omusajja amakaago nga kulekedde olwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'ava mu bufumbo obukyamu n'agondera Allah we subhanahu wa ta'ala. Naam. Salaamu wa rahmatullah. Waliwo omusiraamu wano Supreme Mufti akuwadde emitwalo ebiri. Otumuyita Supreme Mufti? Naam, waliwo akuwa obulungi. Omukyala agamba yava mu maka agagudde akaleka ng'agavaamu lwa musajja kuba nti si musiraamu, n'addayo ewaabwe. Abange mumpulirize. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Ate abeewaabwe bamugamba tiyakola nsobi addeyo mu maka gajja mukolako ddaawa. Awo tewaliwo ddaawa. Nammwe abamugamba Allah yabagamba mu Qur'an, wala tunkihu almushrikiina hatta yu'minu. Temufumbizanga abantu abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala abaana bamukutuusa nga bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Daawa erina kubaawo ng'oli tannaba kugenda mu maka ge nemukolwako bwakkiriza omutulyoka tumuwa omukyala. Tuyinza n'okumuwa ebbanga kati ng'oyo gye yali ayinza kati musiraamu se naye ng'alimba ekyo tubikola bwe tutu. wala abidu mu'minun khayru min mushrikin walaw ajabakum. Omuntu atalina bwali owa wansi azze okwogereza muwalawo yasinga obulungi okusinga omushiriki, ne wabanga omushiriki akwewunyisiza olulyo lwe, emmaali ye, obufuzi, byonna byalina, tokkirizibwa kumufumbiza. Lwaki? ulaika yad'una ila an-nar, awo bakoola kulaza eriki ebbanga lyonaamala naye asobola okufuuka ensonga ekuggyako obusiraamu n'akuyingiza omuliro. Ntegerekese? Lwekyo nywerera ku ekyo kye wasalawo ge mazima, era kimanyi nti la ta'ata al-makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Toli okugondera bitonde mu kujeemera mutonzi. Togondera maamawo, togondera taatawo, togondera jjajjaawo, togondera omuntu yenna mu nsonga eyo, kubanga si abantu nsonga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Teyingirwamu bitonde byebisalawo kuyo, asalawo kuyo ye Allah yasalawo, n'agaana abakyala abakkiriza okufumbirwa abasajja abatali basiraamu. Bwekityo Allahu a'lam.
bagamba tugende n'agaana n'abiteeka mu nnyumba abaana nange tusalira mweyo ennyumba olira ekibuuzo omukyala bw'abaayina ebigwo by'abalongo ne mugamba nti ebigwo by'abalongo wanifulumizza twandibyokeza n'agaana abaffe bwe tusalira mu nyumba esala etuuka ekyo ekibuuzo olira ekibuuzo ekitunuulibwa si swala gye musalira mu nyumba wabula ekinene ennyo bwe bushiriku mukyalawo bwakola ekitunuulibwa si swala gye musalira mu nyumba wabula ekitunuulibwa bwe buki bwe bushiriku mukyalawo bwakola ebibba bwe buzibu enzikiriza gy'alina ey'okugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala yamutuusa n'okuba nga alinawo ebibbaawo bwe buzibu basinga agifiirako abeera wa mu muliro lubeera era mu mbeera y'emu si musiraamu olw'enzikiriza eyo gy'alina tokkirizibwa kuwangaala naye bw'aba yagaana okuva mu nzikiriza eyo fumba busazibwamu kola butya busazibwamu singa mugende wa qaadi w'omulamuzi asazaamu obufumbo bw'oba gwe obiraba bwotyo kubanga ono gwoli naye si musiraamu si muki olwekyo omukyala afaanana bw'atyo muteeke towangaala naye si musiraamu si muki si musiraamu era oli mu buzibu ba nebyolya oli mu buzibu byenyinyama bwaba bwatyo bafaanana ekikulu si kuba nti swala byosaaliramu ekikulu nzikiriza mukyala byakola ki bw'aba takyusa n'atereeza n'ayawula Allah subhanahu wa ta'ala tokkirizibwa kuwangaala naye ekyo ekigambo ekituufu ekirimu katemba gw'osula naye mbuli mulabe wa Allah subhanahu wa ta'ala bwe kityo ekitiibwa wallahu a'lam kuddamu ekibuuzo maama wange ne taata wange babeera nga bakafiiri mbasabira mu swala kuddamu ekibuuzo kulimu ebitundu bibiri kitundu ekisooka maama wo ebbanga lyamala nga mulamu tannaba kufa okkirizibwa okumusabira Allah amukole ki amulungamye ku sujuudi oluvannyuma tahiyaatu okkirizibwa okumusabira okkirizibwa okusabira maama wo obulungamu oba kitaawo ebbanga lyamala nga akyali mulamu okkirizibwa kyekisooka era okkirizibwa okumuyisa obulungi ng'omuzadde bw'ayisibwa wasahibuhuma fi dduniya maarufa nga Allah bw'agamba ebikwatagana n'embeera y'ensi n'empangala y'ensi obayise bulungi newankubadde nga si basiraamu naye singa maama waafa oba kitaawo nga si musiraamu tokkirizibwa kumusabira kusonyiyibwa olwaya eri mu suratu at-tawba Allah gati ma kaana linnabi tekisaanira ku nabbi walladhiina aamanu n'abakkiriza an yastaghfiru lilmushrikiin okusabira abantu abafudde nga bagattako Allah ebintu ebirala walaw kaanu uli qurba abeera abooluganda lwabwe olw'okumpi min baadi ma tabayyana lahum annahum ashaabu ljahim banyuma olw'okubanga kyeru gye bali ebasabira ba mu muliro Allah yagaana nabbi okusabira kitaawe omutayitibwa Abu Talib Allah n'agaana nabbi okusabira maama we Amina amukkiriza okulambula entaana n'amugaana okumusabira musajja omulajja eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah taata wange ali luddawa biramuti abuuka fi nnaar taata we ali mu muliro musajja n'alabika nga atematidde Nabi n'agamba nti abi taata wange Abdallah wa abuuk ne kitaawe fi nnaar bali mu muliro Nabi yasabira kitaawe Abdallah wadde maama we Amina wadde kitaawe omuto kubanga baafiira ku butali buki baafiira ku butali busiraamu
asabirwa okusaba ne kumugasa ye musiraamu olwa hadithi ya ibn Abbas mu kitabo kya Muslim. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba ma min rajulin muslimin yamut, teri musajja yenna omukyala yenna omusiraamu afa fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, janaza ye neyimirizako abasajja 40 oba abasajja n'abakyala 40 la yushrikuna billahi shay'an, batabalina akantu konna ke bagattako Allah illa shafaahum llahu fihi, ojjako Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okuwolereza kwabwe n'okusaba kwe basabidde omuntu oyo abeera afudde. Tegera kusaba bwekityo. Allahu a'lam. Kasiru atoola ata shahada. Ekyebuuzibwa kigamba nti kasiru abeera mukallafu. Mu Busiraamu omuntu avunaanyizibwako amateeka ateeka okuba n'ebitendo bibiri gwe bayita mukallafu. Avunaanyizibwako amateeka g'Obusiraamu alina okuba n'ebitendo bibiri. Ekisooka baalighun aaqilun, ye muntu omukulu ategeera, oyo yavunaanyizibwako amateeka g'Obusiraamu. Atali bw'atyo tavunaanyizibwako mateeka, tavunaanyizibwako kusaala. Bw'anaatuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'ali bw'atyo agenda kuba n'ennamula gy'amulamula ey'enjawulo. Kasiru n'abafaanana ba Kasiru abalalu balina ennamula yaki ey'enjawulo mu maaso ga Allah subhanahu yawma al-qiyama. Ekibuuzo, Kasiru abeera ategeera ayawukana ku mulalu? Kitegeeza nti asobola okuba nga nnyonnyolwa nga bwe twogera naye mu lulimi olw'Abakasiru, asobola okunnyola butya bw'akola ki, bw'alina okubeera ng'alaga shahada. Asobola okukozesa sayini nga zze gy'oli n'omulaga nti gamba bw'oti, gira bw'oti, n'ayingira mu Busiraamu bw'abeera nga ategeera. Wallahu a'lam. Naye kyensuubira nti okukkiriza kwe kusobola okumala, kuba nti akkiriza Obusiraamu kikola kitya? Kimala. Kubanga oyo talika kakulizo kakwatula kuba tasobola kukola ki? Tasobola kwogera. Okukkiriza ku mutima nti Obusiraamu bw'obutuufu n'akola eby'Obusiraamu nga ebiteekeddwa okubeera byasobola, bikisobola omumalira. Wallahu a'lam. Ekimutawaana buli kimu Abasiraamu bali mu bibuuzo bino n'abalala bentera okubeera. Kasita babuuza ekibuuzo mukyanukula kale kinaba kwanukula ogwe mutawaana. Okuddamu ekibuuzo ekyo kwa mirundi ebiri. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yagala ndeete aya 2 ne hadith eno. Yalaga nti atwanukula, ayagala nnyo okutwanukula, era ebiseera ebisinga atwanukula. Agati ud'uuni, munsabe, astajib lakum, njakubaako. Kitegedde? Munsabe, njakubaako. Bayindaga nti wa idha sa'alaka ibadi anni, abaddu bange babeera bakubuuzizza ku nze, fa inni qariib, nze ndi kumpi nnyo nabo, ujibu da'wata dda'i idha da'ani, nyanukula okukoowolako yenna abankoowodde abansabye, naye falyastajibuuli, bannyanukule nange bateeke mu nkola bye njagala, walyuminu bi, banzikirize la'allahum yarshudun, nange mbaluŋŋamye era ebyo baagala. Lwekyo kisookera ddala Allah yanukula okusaba kw'abaddu be, naye waliwo ebyetaagisa okusooka okutuukiriza alyoke akole ki? Atwanukule. Mu hadithi zino bbiri muziwuliriza. Sookeka laisa shay'un akrama ala Allah min ad-du'a, teri kintu kya kitiibwa eri Allah ng'akyagala nnyo ekyenkanakaana okumusaba. Teri kintu kya kitiibwa nga Allah akyagala nnyo ekyenkanakaana okumusaba. Hadithi endala agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti man lam yas'ali llaha yaghdab alayhi, atasaba Allah, Allah amusonguwalira. Bimaana Allah ayagala nnyo okumukola ki? Okumusaba. Bw'aba ayagala nnyo okumusaba ate era ayanukula bakola ki? Abamusaba. Naye kyetaagisa kwe kumanya butya bw'omusaba n'otuukiriza obukwakkulizo bw'okukola ki? Bw'okusaba. Ng'okusaba ye yekka bakwakkulizo. Obutasaba kintu kyonna kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah yekka.
ekyokubiri okukakasa nti ajja kwanukula al yaqin obutagezesa bugezesa udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba musabe Allah nga mukakasa nti agenda kubanga ekyokusatu obutalya haramu okulya mu halali okulya mu haramu kiganyisa okwanukula okusaba ekyokuna obutasaba kibi tasabira abantu bubi oba okusaba Allah akuyambeko ku kikyamu kyokola akokutaano obutayanguyiriza kutuka kukusaba adamu istijal genda maaso n'okusaba gwe kasita Allah akulungamye eri okusaba manya nti ebisigadde byange Omar bwe yagamba nga yagamba nti tesifaayo okukwanukulwa kyensinga okufaayo okuba nti Allah nsobozesezza nensaba situnuulira kwanukulwa kasita Allah nsobozesa nemusaba ekyo kyensinga okutwala kikulu kubanga kasita ansobozesa okumusaba kitegeeza nebirala bigenda kubeera nga biki ntegerekesa bulungi lwekyo waliwo obukwakkulizo bw'oteekeddwa okutuukiriza Allah okukola ki kwanukula maana yiga butya bw'osaba ntegerekese kyekisooka ekyokubiri Allah subhanahu wa ta'ala yanukula abantu abatuukiriza obukwakkulizo bw'okusaba yanukula mirundi esatu yanukula esooka asobola okukuwa kyomusabye nga bwe kiri mu hadithi singa alaba nti kirina omugaso gy'oli mu kiseera kyokimusabiddemu n'embeera gyekirimu tegerekese yanukula eyokubiri ayinza okukugirawo ekibi nga kino kyagenda okujjirawo kisinga kyomusabye n'olabanga atakwanukudde naye ng'akwanukulidde mu mulyango omulala kubanga yamanyi gwe tokola ki wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah amanyi naye mmwe temumanyi obadde oyagala akuwa emitwalo 10 naam naye ng'ogenda utomerwe emmotoka olemale kono bulemale akujjirawo okutomerwa emmotoka n'atakuwa 10 kyekiba kisinga okuwa kyomusabye oba kujjirawo kiri kya bulemu ekyo asobola okukujjirawo ekibi ekyandikutuuseeko olw'okukola ki lw'okusabako kuwakoze eki ekyokusaba ayinza okuterekera empeera z'okusabako ku lunaku lw'enkomerero n'alaba nti bigenda kukukwata ku lunaku lw'enkomerero nga tolina mirimu gimala n'akwata edduwaazo n'azitereka nga zempeera z'ogenda okufuna ezizitoya omugugu gwo gw'ogenda okumwanjulira era ezigenda okukuwonya ntegerekese n'ageraageranya nga byoyagala mu nsi bitono nga n'ekyenkomerero kyekisinga obunene n'atakuwa kyansi n'akuwa ekyenkomerero osaba nti ya Rasulallah idha nukthir kitegeeza tuyitirize Allahu akthar muyitirize alina bingi ntegerekese bulungi lwekyo tosalwa bw'osaba buli lw'osaba tosalwa ne bw'oba ky'osabye tokirabye manya nti waliwo ky'otalabye ky'ofunye mu kusaba okwo wallahu a'lam. Singa omuntu awangaala nga mushiriku mu kaseera nga mulwadde ne bamutooza shahada oluvannyuma lw'ennaku n'afa waliwo omusajja ennaku zino namuyumyako basheekha bamunyumya yawangaala nga mukubi wa kitabo nga Sheikh Senkuba bwayogere mukubi wa kitabo nnyo webugerere oba wanga Mukono district naam abaana atera okufa n'atumya mutabani we Imam Sebo kino kiwulirize kyewa mwene Mukono labanga oli mukwalu naye alhamdulillah n'atumya mutabani we kangene mulete mutabani wange tabani natya namugamba sibadde musiraamu mwana wange ebbanga lyemmaze sibadde musiraamu tooza shahada tabani namutoza shahada neyewuunya omusajja gwabadde alaba asaala ayambala ebyambalo by'obusiraamu muyitirivu naga sibadde musiraamu naga tabadde musiraamu wayita ekiseera kino omusajja mukulu naafa odwalira ekibuli oyo obusiraamu bwe bukkirizibwa ebbanga lyamalanga
tannaba kubanga atuuka mu bbanga ery'okuyiriitira alabye kubonero bwokufa kasita atola shahada aba alina abadde alina amasabo 100 oba 100 kasita agamba nti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allah akkiriza okweneyaako ntegerekese bulungi omusajja awangadde ng'alina amasabo aba abuzayo ennaku 3 afe neyeenenya mu kiseera we yeenenyereza teyeenenyeza nga tannaba kuba nti takyasobola kwogera nti oba atuuse mu mbeera esembayo ey'okuyitira yeenenyeza naba kutuuka mu mbeera ey'okuba nti alaba kubonera okukola ki bw'okufa allah akkiriza okwenenyaako allah akkiriza okwenenyaako nga bwakkiriza okwenenya kwa Peter ng'ebula essaawa 2 afe naye ng'akyategeera naga nsiramuse allah akkiriza okwenenyaako akoze kitono n'akola ki nabbi yagamba nti idha arada allahu biabdin khayra allah aba yagalisa omuddu obulungi istamalahu amukozesa qalu ya rasula allah wa kaifa yastamiluhu amukozesa atya yuwaffiquhu liamalin salihin qabla almaut amulungamira omulimu omulungi nga tannafa allah bayagalisa omuddu obulungi amukozesa atya amulungamira omulimu omulungi nga tannaba kufa sajja asobola okuwangaala nga ye Peter allah n'amulungamira omulimu omulungi nti ashhadu an la ilaha illa allah gebeddekiika 2 ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu n'akola atya nina muwala waffe muzzukulu waffe muwala namulinako oluganda yawangaala nga si musiraamu n'afuna siriimu ebeebula wiikisi 2 naga nebandeetera omuwalimu nebaleeta omuwalimu n'atoola shahada n'afa tebamuzika na ku kijja kyewaye bamuzika waffe bamuyitanga Susan yafa musiraamu ngaebweredde obusiraamu yabufuna mu wiikisi 2 ntegerekese bulungi bwekityo wallahu alam kikkirizibwa abantu okuddamu nti amin mukyama so si lwatu era tebawanika mikono tekiri sunna okuwanika emikono nga khatib asomeddwa esembayo mu khutuba yenyini tawanika mikono n'abali mu jjuma tebawanika mikono nabbi tiyakola bwati sallama ne basahaba tekiri sunna ate khatibu bwatuulamu wakati wa khutuba 2 khatibu atulimu wakati wa khutuba mmeka khutuba esooka khatibu atudde awo tusobola okusomerawo edduwa omuntu awanika emikono yawe asobola okuwanikira okubanga aba khutuba tegenda mu maaso ekoze etya eyafatwa ya sheikh muhammad bin salih al uthaymin waye ensonga gye mubuuziza waliwo n'omugaso omulala singa nzija ku lunaku lw'ejjuma okwatagana na jjuma nentuuka ku ssaawa nga 5 nga khatibu tannaba kutuuka kiri sunna okusaala aka 2 okutuusa khatibu baanaalinya ekituuti oba osadde aka 40 kasitomaliriza kafiyo oba osadde 5 oli wadde emisaala 2 allah yagala nnyo okuvunnama ntegerekese jangu ku jjume essaawa nga 5 kitundu 6 osaaleera akazobbi kasitaalinya ekituuti ng'okomawo kiri sunna era kiri sunna ekisinga obulungi singa khatibu agamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullah nayinya ekituuti omwazinyi n'atandika okwazina nga wotuukidde mu jjuma towuliriza mwazinyi saaleera aka 2 omwazinyi bw'ayaziina osiikane khutuba lwaki okwanukula omwazinyi sunna ate okuwuliriza khatibu wajibu kati wajibu eri muqaddamu yekulembezebwa ku sunna saaleera aka 2 mangu nnyo towuliriza mwazinyi toddamu mwazinyi osinkane khatibu nga tannaba genda mu maaso nakyo saba kitegereke ntegerekese wallahu alam nga tumaliriza tunaatera okumaliza kuba obudde buwaddeyo ndowooza simba ya layini mubakyala zitandikira babega oba mu maaso
zitandikira mu maaso zikola zitya zitandikira mu maaso nga z'abasajja ezitandikira mabega hadithi okugamba nti layini esinga okuba ennyumirani y'abakyala esembayo ku sayidi yakuba nti abali okumpi n'abasajja baba baliraanye ekikemo so si ku sayidi yakuba nti bati batandika okusimba abakyala batandikire mabega awo ge makulu ga hadithi wallahu a'lam naam tukomeko ekyo biwedde twanukudde bimeka inziriremu naam sokondeke leka nsooka nyanukula ebibuuzo ekyokutonesa leka mmaleyo gyatolesana biqaiqaati siraamu bw'alaba omusota mu nnyumba alina kusooka kukola ki asooke agulinde ennaku 3 atannagukuba agogambe nti tetukulinaako buzibu kuluma ove wano ogende aguwe ennaku 3 bwe gugaana okugenda mu nnaku 3 agukube lwansonga lisobola okubeera ejjinni n'agukuba ne gumuviiramu obuzibu bwatyo nabbi yegere sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo hatta n'ensanafu nazo nga tonnaba kuzookya sobola okuzigamba nti mugende osoma ayatul kursi n'ozigamba nti mugende zisobola okugenda bwe ziba tezigenza wajjawo ennamulenda wallahu alam naam nkyala nga ali mu nsonga akkirizibwa okwewewa nebbaawe nkyala ali mu nsonga alina ennamula ziringanga 3 ennamula esooka omusajja takkirizibwa kuta mukyala ali mu nsonga singa obadde oyagala kuwa mukyala talaka tokkirizibwa kumutalaka nga ali mu nsonga era omusajja omu yatalaka mukyala we nga ali mu nsonga nabbi sallallahu alaihi wasallam yanyiga ngati ayulhamu bikitabillah wa ana baina adhhurikum kitabu kya Allah kizanyirwako nga nange wendi mu maaso gammwe kyala taweebwa talaka nga ali mu nsonga ayina kumala kuva mu nsonga bw'oba oyagala okumuta olyoka omuwa talaka wakadhalika tomuwa talaka ng'omaze kwegatta naye mu nsonga za bufumbo ayina kubanga mutukuvu nga tewegatta naye mu nsonga za bufumbo era nga tali mu nsonga y'ensonga esooka ntegerekise ensonga ey'okubiri ekwata ku mukyala nga ali mu nsonga mukyala ali mu nsonga tokkirizibwa kwegatta naye mu nsonga za bufumbo Allah subhanahu wa ta'ala yakigaana obegatta naye mu nsonga z'obufumbo waliwo dinaari zoteekeddwa okubeera ng'omutango olw'ekikolwa ekyo singa wegatta naye nsonga y'okusatu nsonga y'okumeka ey'okusatu omukyala okusoma Qur'ani tasoma Qur'ani ta'abbudan tasoma Qur'ani ng'agisoma nti ali mu kusinza wabula singa abadde musomesa akkirizibwa ogisoma okusoma y'okumwoyo oba okukwatako nga alina gilavisi n'agikwatako n'asoma naye tasoma Qur'ani ta'abbudan tiagisoma nga ali mu ibaada era takkirizibwa gikwatako wabula asobola ogisoma nga alina gilavisi ekigambo ekituufu mu bigambo by'abamanyi ate alina janaba takkirizibwa okusoma Qur'ani ku mwoyo ne bw'aba agirina ku mwoyo wadde okugisoma nga agikutteko takkirizibwa okutuusa lw'anaaba masala yogatero gafaanana wallahu alam naam katumaliriza naam salatu tasbihaati nze sigimanyi kubanga abamanyi bendaba nti bamazima bagamba nti eriyo olwekyo saala sunna eziriko obujulizi obweyolefu salatu tasbihaati gireke terina bujulizi bweyolefu ekisinga okubeera okumpi naye okubeera nga sintuufu wallahu alam salatu duha ekoma ku ssaawa 6:20 oba 3 kasita enjuba ekyuka neyita kasita enjuba ekyuka mu makkati g'eggulu
awe eba tetusayira mu kiseera nga enjuba ekoze etya tuuse mu makkati gaki eyimire makkati g'eggulu n'oluvannyuma lw'okukyuka boheba emaze okukola ki emaze okugwa tugambe tutya olwo kegwako ddi ng'enjuba etuuse mu makkati gaki g'eggulu awo weekoma egeze ku masaawa 6, 6, mu kiseera bwe kityo singa ng'obudde bwe buli ebiseera birikoma saawa 5, 6 oba okyasobola ogisaala era ekiseera kyayo ekisinga okubeera ekimu kyekiseera ng'obudde bugenderedde musana guli gw'amaanyi ekiseera ekisinga okubeera kimu kyetegedde okubeera ng'esaalibwamu wallahu alam omusiibi atugambye nti obudde obusaala tabulina naye asiiba Ramadan sikyagezaako okutegeeza essuku sibako kutuuka kuba toli musiraamu ebbanga lyomala nga tosaalira ddala bugenderevu tokola ki tosaala obugenderevu kigambo bugenderevu mukyetegerevu obutasaala obwo kujja mu busiraamu eriyo n'abamanyi abalaba nti bwoleka esswala emu nga bunbaazi okaafuwala eriyo abalaba nga oleka esswala emu okola ki ekigambo kya bunbaazi okaafuwala ekyo tozannyira mu nsonga z'esswala eriyo abalaba nti bwoleka esswala emu okaafuwala nebaayo abalaba nti akaafuwala oyo atasaalira ddala obuki obugenderevu talina sala yonna gyasaala akati muganda wange ayagala okusiiba nga tosaala oyoza n'oyanika mu ttaka olina okusala amagezi okubanga byonna obikolera watya toteekeddwa kwawula swala ku kusiiba tetumusaalira atasaala obugenderevu tetumusaalira ne bwabeera afudde la yughassalu tanaazibwa wala yukaffanu tateekebwa mu ssana eziteekebwa mu basiraamu ofuna wala yudaa lahu tasabibwa wala yudfanu fi maqabiri lmuslimin tazikibwa mu nimbuzi z'abasiraamu wala yurafu tasikirwa emaali yetekebwa mu baiti maali muslimin kubanga si musiraamu singa omuntu afa nga tasaala obugenderevu naam bwekityo wallahu alam ekirooto kiramulwa kityamu busiraamu sibo kiri osobola okyota nekibaawo okuddamu ebirooto birimu emiteeka esatu nga tumaliriza teeka okusooka waliwo ebirooto ebiva eri Allah subhanahu wataala butereevu nga yasazeewo n'abireetera omuddu we ntegerese era bisobola okutuukirira teeka ogwokubiri waliwo ebirooto ebiva eri sheitaani bibeeramu embeera y'entiisa ez'enjawulo embwengoba emisota gy'engoba n'ebirala ngwa mukinnya birooto bya sheitaani okulaga nga okola ogwonoonefu bolabaga nti bannabbi tebeerooterera gafu bwe tweroterera bannabbi tebeerooterera esitaani ejja nekwambala nekuleetera byebeyagadde okuleetera kusinzira nti tuli bantu ebyo birooto byonna bya sheitaani teeka ogwokusatu ebirooto ebisinzira ku byobadde olowooza emisana oba byolowoozaako n'obiroota gyemiteeka emeka egy'ebirooto buli muteeko gulina ennamula yaago n'embeera yaago ntegereza nsonga eyokubiri bwe tuba tulamula ensonga letuziramulira ku birooto tebirina kye bikyusa mu Qur'an oba mu kulamula kwa Allah subhanahu wataala kwonna Qur'an yeramula ebirooto so si ebirooto okulamula Qur'an ne sunna ntegerekise n'okyo toloota n'omala okuloota nga tiddala nga bwenkiroosa bwe kiteekeddwa okubeera nga kyawukana ku busiraamu totambulira ku birooto wabula tambula nga otambulira Qur'an naki bwe kiba nga Allah kusaasi n'okyota nekituukirira alhamdulillah bwe kiba tekituukiridde bw'oba oloosa ekirungi tokinyumiriza bantu okuggyako oyo gwoba mukwano gwo gwokakasa nti munne ntegerekise wakadhalika osobola okunyumiriza mu kirungi osobola okunyumiriza omuntu gwokakasa nti yamukwano gwo ate ekibi tokikola otya
tokinyumiza ddala era kigamba nti bwotakinyumiza ddala yakkubo lyokubeera nti kisobola Allah akikutaasa nekitakola kitya nekitatuukirira. Wallahu a'lam. Omukazi atazaala, sheekh abadde wano, muganda wange abadde wano ng'ayogera ku mukazi atazaala nga asoma aya nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ng'agamba waliwo ebintu Allah bye yasalawo byo birina okubeera. Njagala njogera ekigambo kino nabadde nina okukyogera mu ntandikwa. Lwaki ono asobola okuzaala, ono n'atazaala, ono n'abeera mugagga, ono n'abeera mwavu. Abantu n'abateekamu amadaala agaki ag'enjawulo. Ebyo teyabikola nga buli az'amaanyi, wabula abikola ng'alina hikima, ng'alina ekigendera lwaki abitegesebwa atyo. Wa kaana Allahu aliman hakima, mumanyi buli kyakola akiteeka mu kifo kyakyo. Waliwo abantu nga singa omwana omuzadde, omwana asobola okukomekkereza okusinziira kumanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'agenda kubeera kibonerezo gy'oli, n'atamukuwa n'akwanguyiriza awalala, wasuubira nti wajja kusinga n'okubeera n'omwana. Newabaawo abantu baalaba nga alina okubawa abaana okusinziira ku byaba atunuulidde n'ababawo. Ntegerekese bulungi. N'obugagga bwatyo bwabugaba, abugabira mu mitendera, wabula ky'olina okumanya nti aweesi eno gwayagala ne gwatayagala, naye talina gwawa kumumanya okuggyako gwakola ki, kyoba osinga okutwala ng'ekikulu kwe kubanga yakuwa obusiraamu. Ekyokubiri, lowooleza Allah endowooza ennungi nti tokitwala nti takwagala, wabula manya nti alina hikima, alina ekigero lwaki yasalawo ekyokubeera nga kibeera bwe kiti. Mulowooleze Allah endowooza ennungi. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, mukama wo talina gwayinza kulyazaamaanya, wabula buli kyakola kiteeka mu kifo kyaki. Kyonna embeera gy'obangamu mulowooleze endowooza ennungi, tomulowooleza ndowooza mbi, kubanga tolina kyoli mu maaso go kubanga akulyazaamaanya, wabula buli kyakola kiteeka mu kifo kyaki, kiteeka mu kifo kyakyo. Lwekyo omukyala atazaala, obutazaala si musango nga bwe mbagambye, wabula Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo aba akoze eki, bw'aba ateesiteese. Ateekeddwa okukozesa amakubo gano. Alina okugenda mu ddwaliro ne bamukebera ne balaba bw'ali n'abaana we n'embeera ye bw'eri, n'ayongera okukakasa tazaala oba akola ki, oba azaala. Ekitandikibwako bw'agenda ne bamukebera bamugamba nti ozaala naye amagi gali wala n'ebirala, asabe Allah subhanahu wa ta'ala okumwanguyiriza okuzaala. Ntegerekesa bulungi, nsonga bwetyo bwefaanana. Bw'aba tazaalira ddala agumiikirize, akola atya? Agumiikirize n'ekigezo ekyo, era amanye nti bw'aba agumiikiriza nakyo Allah ajja kimuwaamu ejjana, era Allah yalina ensonga lwaki yasalawo okubeera nga asazewo aleme kukola ki. Waliwo sheekha omu munene mu basheekhe ba ummene ey'obusiraamu, talina mwana, tazaala. Omu ku bamanyi abanene Saudi Arabia abali ku lukiiko lw'abamanyi, sigenda kwogera linnya lye olw'ekitiibwa kye, talina mwana. Omu ku basheekhe abanene naye talina complain yonna. Library gyalina enkanakana z'omuzikiti guno, ntegerekesa bulungi, bwekitabo eritiibwa. N'olwekyo barakallahu fiikum, ekyenyiza okwogera ku ekyo ekibuuzo. Nsubira nga badde ayagala gamba nti awasibwa omusajja wabanga omukyala amwagadde asobola omuwasa, n'amuwasizaako n'omukyala omulala azaala. Wallahu a'lam. Ekyo naba otakimalayo kino kyakufukamira, kyetaagako tafsiiraati, kyetaagako okwanjuluza okuwanga kwesisobola kubeera nga nkufuna mu kiseera kino, olwekyo sigenda kukyana. Ntegerekesa bulungi, tugende ku kirala. Siraamu agamba wangala n'omusiraamu
balina enkolagana nnene. Ebibuzo bitusigaza biri bimeka. Amuwola akasente naye n'amuwola sheekha yenama naye yamuteresa ebintu nga birimu enjaga, akolagana atya naye? Ompulirize, enkolagana n'oyo muganda waffe ey'okumubuulirira unsur akhaka zaliman au mazluman. Taasa muganda unajua tubyagamba alyazamanyiza oba alyazamanyiziddwa. Okumuyamba omuyamba otya? Waye kumugamba nti munnange omusiraamu takozesa njaga. Naam, enjaga erimu obubi gy'oli, era abagikozesa bino byebivuddemu. Nabbi yatugamba nti la darara wala dirara, tokkirizibwa kwetuusaako buzibu wadde okubukola ki? Okubutuusa ku balala. Wala taqtulu anfusakum, temwettanga mmwe mwekka, njaga ekukosa. Inna allaha kana bikum rahima, Allah musaasizi kummwe, kyekikwetaagisa kumubuulirira. Singa omulaba nga ebikolwa bigenda mu maaso ebyenjaga, osobola okukozesa ekkubo eddala. Kubo kyeddala oyinza okufuna abantu boolaba nti bakitiibwa ne bamubuulirira. Ekkubo eryokusatu singa eyo ligaana, oyinza okumusenguka n'omugani munnange nti kusinzira bwe nnakugamba nti kino toteekeddwa kuwangaala bwoti. Singa olaba nti okumusenguka kulina amakulu, sigenda kuddayo okukolagana naawe okutuusa ng'oleseeyo okukolagana n'embeera efaanana bwetyo. Ago ge makubo goyinza okukozesa ku mbeera efaanana bwetyo. Wallahu a'lam. Zaka erina obukwakkulizo bwayo ye muntu okuba n'ennisaabu. Atayina nisaabu towa zaka. Faqidu shay la yu'ti, atayina kintu ayina tasobola kubeera ng'agaba kyatalina. Lwekyo osobola kuwaayo zaka ate tannaba kukakatako. Wabula abaatuuka okuwa zaka oba bakkirizibwa okuwa zaka mu advance, oli n'agamba nti zaka yange ya mu Ramadan, naye waliwo abanaku abazze bali mu mbeera mbi nnyo, oyakkirizibwa okuba nti atoola n'abawa n'azibalira ku ziri zagenda okutoola mwezi gwa Ramadan, so si gwe atannaba kutuuka. Abantu baagala nnyo okutoola zaka, naye obusiraamu ne bufaanana nga misolo gya nsi. Emisolo gy'ensi n'atasobola bagumutooza, naye bw'obusiraamu tebutooza atasobola. Tobolaba nti omuntu asobola okuba n'amayumba ng'alina amayumba g'abapangisa naye nga takakatibwako zaka. Lwaki? Sente zonna zikozesa nezikola zitya? Nezigwawo. Tetumugamba nti wala mayumba. Eno ennyumba kozi yalimu obukadde bumeka? Obukadde 10 ngati gwotoola bweziti. Abadan. N'amamotoka tetugajjaamu zaka aga buyonjo omuntu g'akozesa. Emmotoka eno ya sente mmeka n'emirite naye evaamu zaka. Isiraamu tebugijjaamu zaka. Ne takisi tezivaamu zaka. Itubala takisi ya milioni 2 tekateekemu zaka. Beziti nedda. Sente zeekuŋŋaanyizza omwaka ezisiŋŋaanibwawo ezigibwamu ki? Ekyo zaka teringa misolo gya nsi. Etunuulira embeera y'abantu abagibwamu ki? Zaka. Hatta ne bwe tuba tugenza ogikuŋŋaanya, Nabbi agamba nti yagamba Mu'adh, wa iyyaka wa kara'im amwalihim, weewale emaali y'abantu esinga okubeera ennungi ng'ogenza okuŋŋaanya zaka. Bimaana singa ogenze kuŋŋaanya zaka ya nte, oli ng'alina agateega agasinga okuvaamu amata, si bw'oba otandikirako, noonya endala z'oba otwala. Bwetyo obusabe okuŋŋaanya zaka tebugikuŋŋaanya nga misolo gya musolo gino egyaba revenue. Bukuŋŋaanya zaka nga bugikuŋŋaanya ng'erimu okulumirirwa abagigibwako n'okulumirirwa abagiweebwa. Tobalaba nti baulama balaba n'okulaba tekiteekeddwa okubeera nga kitunulirwa mu kutoola zaka. Tutunuulira fidda, tutunuulira feeza. Ti omuntu bw'aweeza omutemwa ogwenkanankana n'effeeza grams 599 oza vegetables 599 isibanga nsobezza 5 n'ogenda waggulu. Nti oyo yakola ki? Yatoola zaka kubanga feeza eri wansi wa zaabu.
bw'ogamba nti tutolera mu ffeeza kyo kitegeeza nabagenda okutwala bagenda kuba bangi olwo abanaku bangi bajjaganyulwa mu zaka. Singa tugamba zaabu kiba kitegeeza ti abatenda okutwala zaka bagenda kubeera baki tegulamuzi 45 bagenda kubeera batono tegeeza abaava bagenda kubeera baki bagenda kubeera batono kuba zaka egendererwamu kuyamba banaku ejjibwa mu bagagga neddizibwa mu baki naye tejjibwa ate mu baavu ate neddizibwa mu baavu mu mulyango gwa zaka. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wallahu a'lam. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abantu mwenna gye mwavudde abasuze wano